Gasimba ganene bannamawulire wano ku Radio Simba. Pita kibazo mu studio zo gikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Wona osinzira otuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Gasimba ganene bannamawulire nina John Kakande nina Haruna Kanabi nina Charles Romshana kiwalaata kimutwala endyambi. Ate omanyi waffe baabi classifying nga abangayo ekiwalaata engagga n'ekiwalaata enjavu. Kakati ngero balaba ekizibu kiri ku bana Romshana abajje Kampala. Ne bava ku nkola yaabwe entuufu kati yatandika okulya butto ndaba wananywa yogati takyalya masaza gali masiike. Mbeera ye yali ebakuumira eri golooza baalyanga by choice. Teyali by choice. Era Mukwano Industries yali teyinaayo katale bulungi. Mbeera nga tebasobola bigula. Ekyali sibuza abantu. Bwakadi ya advance. Abatuuliriza abaagalwa ate okusinganya emirungi abatali abali wano. Katonda amaanyi, Katonda wakisa. Mukulu kibazo ndomanyi Romshana kyemwewuunyako era alina okubanga ewaabwe baali baavu bulungi kubanga ennaku ezo eri omuzungu eyali awandiika pepa ku dental history yaffe wano mu Uganda ngaga nti abantu abanywera ku byanzi ekyanzi okimanyi amannyo gava in shape. Era the beauty of poverty in the West is those families that couldn't afford the milk. Amanyo gasigala in shape. Abali abanaku. Kati gota puta. Obalabira ku manyo. Kola banga marungi. Ngomanya nti abo bali bayibike. Kakati ekisooka mukulu Kanabi. Ekisooka mukulu Kanabi. You should be thankful. Yes, ndio lwakisa. Ekisooka mukulu Kanabi Katonda yatuwa kimu kwagala tumwagale ngabo tweyagala ate twagalane ngabo twagala. Alabika atya Kanabi ono yalina obutayagala. Ekyakibazo gye kiri ekyokubiri ffenna tewali mu maaso gatuukiridde. Ekyakibazo nsinkanye feedback nsinkanye abadde avuga boda nayimirira nanga nkutwale ningamba kantambule ng'omutidde. No kankutwala nanga kati ngenda kuteekako kati manyi gyolaga ogenda ku Radio Simba ngenda kuteekako naye gamba the following kibazo naawe ne Muwanga Kivumbi oluzungu lusukirira oyo Muwanga basatu kibazo nange Romshana ne Muwanga Kivumbi oluzungu lukoze eki lutukire kati netonda ninganze gunsinze olukwa manyinyo Oluganda nanu badde ngogera naye kibazo ne Muwanga Kivumbi kyatayogera kyatamanyi nti oluzungu wamwe siwe buddo nze Romshana omusango gwo gunsinga olwokuba Oluganda nomanyi bulungi nnyo nanu badde njogera Oluganda naye Muwanga Kivumbi ne kibazo basonyiwe Muwanga Kivumbi ne kibazo endala Muhammadi Muwanga Kivumbi ne Peter Kibazo bo basonyiwe okuba Oluganda tebalumanyi. Ono Romshana yetaga goba mu studio. John buza abantu. Omusajja oyo wanaye oyo mukiga muhororo. Why abahororo mu government eno bagagga ono tayinza kuba muhororo. The whole kingdom was no mufuluki yo nyonyola weekend on adeni na wendi nga banyinyonyola ebyafaayo by'ettaka ne oluvanyuma lwa judgment ndoza Kanabi ono ye yagisharinga nankani ebibanja Kanabi ono ye yagisharinga kati tulina we twabadde nga twegeyamu nga banyinyonyola entaputa yabyo era ne banga nti ne bana abaawaabo omusango guno begendereze nnyo omanye interest yaabwe yali ki ti kisoboka okuba nga judgment gye baafuna gye baali banoonya nti nga baali banoonya gistampinga into the ebirowoozo byabwe naye munyinyonnyola eyo nga bamenyera ettaka kategore ne biki. So mukuru Kakande buza second oyogedde ku Mpororo. It was one kingdom.
neva mu states Rujumbura Ndorwa Igara nankani jaba Kanyomozi ntungamo kati bali bagita I forget his own county inja kujijuka there were five states so abagamba there is a tribe called Bachiga they are wrong it should be one called Mpororo yes muri Mbahororo yeah muri abadanyinyonyola okufuluka n'abafuruki nanyinyonyola ne benefits the Ndoro Mbabazi I think is from the state of Ruchiga then Ndorwa kakandi buza abantu tuve wano tuve mu parking of what consequences in Mpororo muri na consequence mu Uganda yeah it's the only kingdom that rejected imperialism and colonialism and defeated it under Muhumuza nga Museveni tajogerako because bwabati and those are imperialist agents Museveni agents etadi mbatweze okay integede bananga batuwiza mwenna munsonye kubanga omukuru nayaga nnyo okuleeta eby'Empororo wano so nga tamanyi nti eyo tekyayiwadde omulangira gw'owulira nti omulangira w'Empororo ndi mulangira mbalamusizaako yensonga ki omukulu Museveni yali akwagala nnyo n'omufaanana ekiwalaata mbalamusiza bannange mwena batuwuliriza nembebaza namwe abasimba basebo mbebaza okuba nti mutu weke obudde owaye kanabi lirongoze ne notisi nyingi otulire time simbagane ne bannamawulire sebo ab'Empororo naddala mu Lukiga oli yadde andaga compensations z'ettaka eryava ku Baganda eryali mu masaza agabula ganti amasaza agabula bwe baatwala agabula bwe baatwala ebyapa by'abantu mu masaza agabula the interesting thing is bo musajja ye Munyoro betwawa amanya we Kagadi amanyeri eyo namunyo daga pona kyoyogera kubanga namunyo eyo interest kali agamba nti the interesting thing tosanga nga Kasule Munyoro nolowooza nti Munyoro Muganda geregere kati oli agaye nti the interesting thing is ebyapa bwe biddayo baali basuubira babasajja Abanyoro abali eri be bagenda okubenefitinga mu byapa bagenda okuganyirwamu nti naye bagenda okusanga ng'abasajja abaafulukira eyo nti ate nabo bafunye ebyapa nti era ye ayina list ng'agaa nti kakati ono ti yava gindi ng'abamanyi ne gye baava agaa nti ono yasenguka Lukiga ono yasenguka Mpororo ono talinnyangayo nti noono naye babayita batya absentee landlord yagaye nti creating a new regime of absentee landlords babikolanga omukulu baguma isoka imanyi kubanga yali chairman wa Uganda Land y'omu ku ba beneficiaries b'ettaka oli be yagambye ye Munyoro kayinza kuba Mukiga ye yagambye naye yafuna kati abali mu gavumenti waliwo bagiyita binge nti waliwo binge atera okutuwuliriza sebo isooke tuweereze listi y'abaafuna abatoliiko atera okutambula wano ebigere wano mumanyi era bwansinkana mpa amagezi lwakuba twalema okukkiriziganya ku bintu ebimu amanya agamu namugamba mugaleke nga magolokofu ng'eri amatiya ekisubi bamuwandiika nga Kasajja ate kati alikyusa alitakasajja kana abyamawulire wiiki eno naye abasajja abali eyo bakaawu bagaa nti mwajja ettaka ku Baganda ne mulinunula likomewo gye tuli ate mukudda gye tuli ne ligwa mu kkubo ne lirondebwa bakakande kyatambula n'okuyijja ku Baganda nayo kyali kikyamu kubanga okukyusa administrative structure n'ogijja mu kifo kimu okutwala ekirala tekitegeeza nti ne property ekyuka naye ekirala tebatakubuulira naddala Banyoro nti Abaganda tebasalawo okubeera ba absentee
abaganda mu 64 babatta emirambo gyagwa mingi gy'abaganda babagoba n'omunyolo wange awulira kati nga babagoba bamuyitaani omusajja wange ow'ekibuli Milima Ford. Henry Ford How Milima. is he? How is he? He's weak. Yeah. He's weak. Mutumide. Henry Ford Milima Saasire. akulabako awo akuwuubire naye situka naye. otambulemu. actually twetaaga compensation ya Naye. mind our people were chased It's very unfortunate. Moderator akozesa position ye. Atayagala kulima. I'm putting the record straight. Nga So the other- nobadde otunyonyola mpororo. The other state is Kajara. The Kajara N'ayagala state. akozesa obudde bwe yaleeta ebirowoozo bye obuziza n'okubuzaabuza Sebo Kakande yasubmitinze. kuba osookedde ku keesi Kesi nakuwadde feedback. Sinyonyodde byavudde. naye ng'abalina ku background yayo akwesooka n'alyoka abuzaabuza ensi nti balina ne interest Nze nkugambye kibaŋŋambye. naye nti obulimba budduka emisinde amazima gatuukira Nze mbadde manyika nabe muntu kati wange. ajja kudda Byonna mpola ebikulumya amannyo gange tegakulumya ebikuluma. second anti bagambye agago tewanyamata kukyanzi ekyokubiri kyekyabunyolo nti abantu batunulira nnyo era ndabye wano Kakande musimanyi baafuna ebyapa biki injustice omuzungu gye yateeka ku munyolo Tebaaliwo. kanabireka kudda atolaba kunalakivu enkyamu Olaba kati ne Kakande yalinga ggwe awagira babibanja naye olaba akyuka. kuba bwekituuka ebunyolo Tolaba kana bintu. Kakande y'omu ku balyaz'amaanyi abalyaz'amaanyi abantu bali munyolo yennyini. n'amannya nago n'agakola ki n'agoogerako naye ndowooza bwe tulifuna obudde Kana bimpaako yawo. njakuwaamu lesoni sebo nja kutwala oddeyo weetegereze Tusomere n'okwetegereza kiki ekikola ki abanyolo lwaki bo tebabenefitinga olw'empaka zaabwe eri omuzungu ne wano be tuyita balandiroodi bajajja ba kibazo abamu nga tebaagula abaali bakola bageta weebale nnyo lwanga lunyiigwe bonna yabatunyonnyola dda nabaani abonna bagamba tulina ettaka jajjange yaleka ettaka ddene yaligulawa naye alinganga bano be tulina olwaleero ab'omulembe guno nga naye yasobolanga okufuna naye mukulu kibazo omanyi Kanaabi kyatakonyeeko ge mazima gali omusajja oli omunyolo gakayanira aga nti twanyagibwa nga Kanaabi bwagambye omulembe guli ne batunyaga nti ne bigenda nti ono najja atununule ku bunyazi bwanunulayo ebyaffe yali azze banunula oba aga nti bwanunulayo ebyaffe tubirinze eri ku ggombolola tugenda okuwulira yawaddeko abakiga leka okununula yaddira ne sente Anko yayagala nnyo abakiga. n'aziwa bano bampororo Anko yayagala nnyo abakiga. Uhuru Kenyatta Muigai yaga huyo mambo tamtam mdomo tamtam nusu ya mwananchi moja yako tano yake. kati no bano nusunusu n'okufuna balabika tebaakola ki tebaafu Sasa tano ya nani sijui. bakayita kaki kano akakiiko ke baateekawo waliwo fandi gye baateekawo land fund ey'okuddiza mmwe babusendi landlord Minister wa lands mukwano gwange. babasasule ogimanyi enjimanyi wafuna babusenti nze obutafaananako nga mmwe abaffe gye bali jajjawe yali munyolo yakyekyo mu Uganda buli wamu osobola okuseetolinga Kanaabi amawulire weekend yatwala civilization yali mwami mukulu kibazo mangu nnyo kantandikire wabweru ndadde ndaba wiiki eno ng'ogoberera nnyo ensonga za Biden ng'atandise Kanaabi what happens in Vegas stays in Vegas. bulijjo munvunaana nti ebyo sibireeta kale katugende Kenya president cabinet yonna yagiye akkirize era we tugenza okumalirako wiiki nga ne inspector general wa fete police naye tunawakana nti musimu kadde aresigninze n'omukulu wa national intelligence service Nuruddin nga naye bamugjeewo era we twogerera bonna bali mu acting position. Sudani nayo muliraano wano wiiki eno adde baga nti abantu abawerera ddala ewa Ruto okozesa ekigambo ekituufu
I have therefore dismissed cabinet except IGP no abatagobye cabinet IGP ya resign no that's incorrect abatagobye cabinet singa abagobye cabinet byonna banda badde bayika so he dismissed ministers yabagobye yenga bwa so intelligence has gone why intelligence IGP na agenda wa national intelligence ene gazeti sebo yafulumye edda ne Bufaransa mukulu kibazo twasuna badde n'okulonda naye baga nti lwaki oba baabo tebabayita bannalukalala mu luzungu babayita baki right wing noyo abayita right wing naye alina ekigendererwa nti bano bakyamu naye bw'otunulira ennyo be bali ku musingi gwa Bufaransa gwennyini beba Trump bayo okay nebadde babalemesa mukulu kibazo nga tonna bakunzijako muze bwoyinza okuba wakalango Gaza ekyali nsonga nkulu nnyo abaisirairi weekend wetweddeko nga bakubye essomero abayizi ne bafiiramu abantu amalwaliro naye ensonga erabika kati eyo Biden okubanga president wa Ukraine gwayita Putin babatta nnyo naye abayisirairi nabo bafa badde tuje naye nga tukomyewo Uganda mukulu kibazo mugikoonako kulwaki abayisirairi abaserikale ababatta actually could even have a civil war in Israel okyewuunya lumu yayita mukazi nti nze mukazi omuddugavu yali vice president wa Biden please bakumukadde sajja mulwadde mumuleki bakumukadde mukulu kibazo nga tukomyewo Uganda abantu kibamusaba kyokka nti bobeera omulwadde bobeera omugonvu bakumukadde stepping aside noleka abayina embavu nga Kamala Harris nakwatamu ajja bafuga bekigo nakiwulira ajja bafuga mube kumukadde owange ebintu bya Biden birina ekintu kyebindaga bwegera n'ogerageranya olusi nojjukira jjajjaawo n'okomawo wane waffe n'otunula mukadde waffe agamba ate nze sinatuukawo ndi mukadde naye awo sinatuukawo naye nga tujja mpolampola waliwo obutatuukawo nga toyogera bannange nga toyogera naye ng'ensawo ensawo yange anigo gono yagenda ssebo bagenda okuleetera nti omusajja olaga mu bukadde alina omusango kirungi n'obutegeera n'obukkiriza nti bannange nno nkaddiye mukulu kibazo nga tukomyewo Uganda twade tukyacyanca nti Uganda National Oil Company yeresa amafuta gaffe tranche ya yesose naye wiki eno bagenza okujanga na Kenya baga nti mwakoze obuyaye amafuta ge mwatugandi ge mulese gasingawo weka nabi ofune ennyinnyonnyola Minister ya issuing a long statement saying nothing saying nothing kakande a long statement story erinti Kenya yalo okumanya story bataddemu amazzi bataddemu bakoze ekyekyanyiza Kenya yagamba nti ono Vitoro yatugamba alete emitwalo jukira gwe twayogerako wano nti bwe bugenda omunoonya mu bitundu bingi abadde musajja muntu mugezigezi aga nti bwe twagenza okuteeka mu sitoowa nga bye tuteekamu bingi okusinziira ku ebyo baamutuma emitwalo 6 n'ekitundu n'aleeta 8 n'ekitundu kakati nga emitwalo ebyo abadde agitwala declaration nga ya 6 kitundu naye gavumenti yatuwadde ennyinnyonnyola naga nti ono twali twamusaba nga twetaaga 8 kitundu nti newo 8 ekitundu ogwo ate n'asooka atuwa 6 kitundu n'eri mu kutumya twali already tutumizza mukupakira already kati Kalemera kaka that's the reason why I have appointed Kalemera this young man to be the head of intelligence to ensure there is no smuggling. Ojukira ensimbi zajira mu ebisawo by'ensimbi ebyajira ku nsimbi nga Bank of Uganda ng'omukulu mali mu extrapolate zali mulangi gamba natabimanyiko zali mu gamu belo yabiwa nakalema report eriwa nakalema mukwano gwa kakande naye ekirungi ndowooza bannakenya bo tebabadde tebaga nti temutwala amafuta gamu naye nezino eziyiseemu muzituwe so tulina okusasula batwongeza ndowooza n'ezisingawo miliyoni 148 ngabadde mu ne fayini
sebo na Uganda nazo are good at smuggling company tanabana kumala myaka ebiri nesima katubwe nakaddiwa neweze emyaka 3 ejja kukola ki danzi no Kenya mubi kungwa wanga no mubi singa teyade mubi kungwa tyantegedde bandi naye ngomisiza mukulu kifazo confirm to Ugandans nti company eno tuyeganye yakiriza nti yalese extra nti yalese extra yatuwadde enyinyonnyola njiina wano luvannyuma lwaki bakwata luvannyuma lwaki ngegamba ki kakande nakuwadde enyinyonnyola twena twagisomye naye ngegamba nti mukubootowa bye batugamba bifu ate oli ye yabadde mugezi tannavunaana ffe yagenda agenti wammwe ono Vitoro nga ndaba ebintu yaleeta bingi bwe ŋŋenza okuteeka mu kisenge nga n'ekyokubiri nino kiteekamu ate mwaŋŋamba sitooweemu kakati ate ndaba mujja kwongerako se naye sebeera n'ebyamafuta nekati gwe kyekikusanyusa nti batukubye fayini consignment esooka omubi w'ennyama omukono bakukwatira mu kibya omanyi byemwogera to be honest byemwogera do you smuggle on the first consignment byemwogera binzijukiza president bwe yabadde amiitinga aboogezi b'ebitongole bya gavumenti ne bannamawulire president ne mwami Lwaboogo naga temuli patriotic mulebula bulebuzi mwagenda kulebula w'amata wano mbu bamuguza kampuni $1 bano bakakande oba kakande oba bamonita ne bawandiika kubanzijukira president ng'ayomba how do you say my milk has feces nga bawandiise nti amata gali contaminated nti oli ne bamugoba ne kati eyo lack of patriotism njiraba wano mmwe kyekibasanyusa nti Uganda bamukutte kankubuulire bwe mutabani wo nabbe wa muliraano ng'osanyuka tosanyuka kubanga naawe ajja kubba kaakati ono bamukwatde ku muliraano kati kyekikuwadde essanyu that is unpatriotic omukono nga gulimu ebifi by'ennyama nze kinsanyusiza tolaba na kutegeera makubo it's your first consignment naye n'ogibirako ensonga enkulu mukulu kibazo Honorable Ruth Nankabirwa agenda kumpeereza message ampe enyinyonnyola bamiddlemen babadde nga batulyako enjawulo sikiri ne tusalawo twetuukire kati ate mu process y'okwetuukira ate batukwatiddeyo mukono tulabye waliwo nakusasula okusinga ne bamiddlemen kye babadde bakola era Honorable Nankabirwa yagambye eno fayini bweyitamu ono kakanda ali wano akuba jejjerebu agenda giwulira mu nsawo kuba amafuta pump price ojja giwulira kati yabadde amusimagolingira gali ekendeere ekyo wakyogera then awo tujja kukkaanya mubbi waffe mubbi waffe gwokyogedde naye sebo n'ateera kyomwakisiima era neewonya aba wano Sebaggala bwe yagenda mu America ne bamusibira marehemu mwamwanizanga muzira nawe ekibazo waliyo Entebbe sebo nze namu interviewing nga atuuse kyegane nze namu interviewing nga atuuse ya naye mukulu kibazo nga naliyo nga wa mawulire biri ebya extra bye twabadde tukwese n'ebyo bibaawo mu Uganda tubikola nnyo kibazo naye waliwo byoleeta ng'ova ebweru nga ow'omusolo naamuyitako naye guno gwabadde munene naye anyway madde ensoma era wiiki eno sebo ng'abakugu baga nti ebintu byogga nti prices zijja kukka ekyo kyo tekijja kubaawo nadde ndaba omu ku bakungu okuva mu economic policy research mu alipoota yaabwe gye baakoze era ku nsonga y'amafuta nga nti ebyemiwendo okubeera nga nti bijja kukola okuba Uganda yegeesuubulira ekyo kigira mu kirindako mangu nnyo omukulu kibazo nema naye akyagenda mu maaso ebimu ku bigendererwa jjajja bye yatuwa amafuta omukulu oli ayagala bbeeyi eri waggulu gano agava enjawulo yiye hoima ngagenda okujja nga bbeeyi eri waggulu akatundire ku bbeeyi ya waggulu enjawulo yiye takulima nga nti ayagala ke mbawulidde nga muyogera ku nsonga eyo ndi kakiiko k'amafuta mwafunye edda ripooti kugayiseemu by mistake ensonga eyo metric twagiteesako ekibanga kinene nnyo ya kampani eyo single speech ebyo
era togamba mbu objective teyali yakussa muwendo tutandika bawuliriza nga bukyali ebigendererwa bye baatuwa nti amafuta ga wano kukebbeeyi tuleete sole supplier wano tubeera guaranteed of quantity ne quality ne price tulinze ebbeeyi yaago ekke Bannayuganda eguga amazima Bannafrika basinga bungi babbi nzijukiza no problem bwe baali bagenda okwegabanya ECB era issue gye baaweeyo nti era interest rate zike kubanga ono private player ajja kuba efficient zaali zikise Bannayuganda bakitoyiga n'ensonga twagibawa nti Vitol was supplying amafuta mu mawanga amalala more expensively okusinga organizations endala era nga Vitol e Kenya bali bagimye contract okuleta amafuta gayo lwakubanga yali bwe babidinga nga ye price yayo eri waggulu nga Uganda eronze Vitol nga tugibabuuza lwaki vol companies singa okuba expensive gye muwadde abaka ba parliament babawa sente bateekako omukono. Yes. No, let me tell you. Here there are some of the issues. Twakola report. Nga babaka aba parliament abasinga obungi kutula kakiiko ako. Tuganye okukiyisaamu. Fenna twagaana. Chairman nasigala ogu ne deputy we. Nagamba kale tugenda kola report biri ya mwena yenze ndibwe ngamba majority chairman be the minority and we have accepted that chairman you are going to sign report a minority chairman wa committee ne fena tulonda yo ana signing yaffe ba majority anaji presenting tulonda kamba era je yimu kumisa kamba ebimuvunanya kamba limukomera lwansonga nyinjiko nga chairman nene je bamuvunana to nabyo bitufu ne Museveni ebingi tabiwewa bingi abiwewe by'abantu be nayo ne yamulinya wazi nabyo bigamba balinga ati yakolera bo kakati lindako nga bakola report yabwe ne nankabirwa nga bekukumanga bakola report bamologikola enkomerero tetwamanya chairman jajja mikono ejabavudde mu committee ne era lwakubanga parliament ekola bibofu bingi minutes singa ziraga majority members have refused okukiriziganya ne minister kyagamba report nefuluma nga majority member balina chairman gwetokiraba obwakasobeza obusinga baba kituga kye babawo katuga kinonyereze mwawukana mutana bye mwateseza ne point omanyi munywanyi wange omu member wa parliament omubaka wange kira municipal ayina gwe yali avunana musajja musiraamu munne ate n'oli mukwano gwange nnyo lawyer anga nti oyo ndiye kibazo uyu musajja uyu tumwesiga nti yasayininga ku minority report na signinga ne ku majority zombi naziteeka ko mukono nebo gamba sebo toyinza kulebula musiramu munno kutuka yo sikalebule katono nnyo John linda ko katono nnyo ya signinga ku minority na signinga ne ku majority kansoke nyo kyayogera ko wange obadde ki ngaloya ebyo gobi manyi linda ko kambere abantu batali ebi kambere devos naye musajja mugezigezi otalawo naye ansomesa okutala ebiri musajja wange musuubuzi Peter nzikiriza mbere devil's advocate Rani devil eyo school of thought alebula ye devil oba gwe balebudde eyo school of thought jeri mu parliament ndi ku kakiiko ka rules a government you can sign 2 reports no signing a minority ne majority ndi kakiiko ka rules akakolera Abdul Katuntu who is a lawyer Abdul Katuntu agamba bebera nga majority report obadde okkiriziganye nayo yonna except a small section of it you can sign on it noga nti birinzikanya nabyo okujjako kino okiteekawa you make a minority noja presenting era mukweganoga nti report eriyo nanzikanya nayo okujjako kino eyendowooza ye kade kyo kyabayitolo gizigezi eyendowooza ye naye ffe okweku omanyi omusajja kibazo otujje ku nsonga gye tuyina Vitol tuyina ne Sinok Vitol Bahrain bera clear company ya Uganda
Unok. Okay. Company ya Uganda is Unok. Sinok ya China. Ate ono importer yabadde Unok Kenya. Si Unok Uganda by the way. Ya importing za mafuta agayitamu. Okay, they are twins. Unok Kenya. No, they are twins. I'm going to just why have They you are not smiled? twins. It's the same. It is Tibuhabura and Kaguta. Same Please, person with different names. Ndeka. Same person with different names. Sinaza Beiro. Kakati. Gwe babadde bakozesa is Vitoro. Ani yatadde extra pellets mu mail. Unoko o Vitoro. There must have been consent. Atuleetera ye Kati- Vito kati Chovu. Bahrain. Era Chovu Era alaba. Vito Bahrain yaleeta ku lwa Unok. Nendako ne katono. Kenya sebo bwe yabadde eyira bwemba nasomye bulungi evunaana Vitoro Bahrain. nti waleese ebintu bingi naye Okusinga. noyogera biki kati tetumanyi oba noono ayaniriza eyatutte bendera yaffe Ani n'awuuba yakoze statement ennyonnyola. Unok. Si Unoko Uganda? minisita waffe Eriyo Unoko Kenya. minisita waffe lwaki oli azza emisango ffe ne tuwoza Nze Okujjako nga ffenna kankubuulire tuli wamu. obukuusa bwa bannayuganda kyamazima nti bannayuganda bakukusa ebintu bingi ku levels ez'enjawulo si gavumenti mu Africa Si mu Africa government. bannafrika abasinga obungi bakola business deals Si nga government. Kana abimaliriza ampuliriza gasimbagane ne bana ensonga tujajiwa obudde obwayo kana abikamaliriza amawulire. obudde bwo bwadduse naye nadde ngamba nti Aisha simu wangu. ensonga ya nnema ensonga Mukoraki. ya nnema naye n'omukulu corruption Museveni ng'agiriko yagambye nti yalayira ajja kugirwanyisa naddala eri mu byenjigiriza era n'asaba n'abalamuzi nti bandibadde beekuba mu kifuba ne balaba nti abantu abo abali mu gavumenti ye abavunaanibwa oba abateebereza okuba abanyazi b'ensimbi za gavumenti tebaweebwa ki tebeeyimirirwa era wetugendedde nga n'ababaka ba paalamenti be baavunaana nabo sebo babazizaayo mangu nnyo sebo omuvubuka naye yeerikodinga ng'ayogera ensonga ze ng'awa ebirowoozo bye ku pulezidenti Museveni n'abalala naye kooti y'entebe naye oyo afaananye omulamuzi yagambye nti kitange yagenda mu kooti ng'omulamuzi amugambye kaakati bwe tugenda mu kooti tokkiriza nti Omulamuzi nga yamugambye looya ekituufu kiri nti baali bamukutte ne tugenda tumufunira bbyo ne tumugjayo naye wandisoose kwebaza aleese keeki ezo ebale ate ziwooma zirimu amata mangi kaakati bwe tumugjayo nkyekutte lindako bwe tumugjayo tumuleeta ewange eka n'asula Member of Parliament we mutyo. temunemesa kwogera kati crime nebeera committed eka mukyaleere kati looyo amugamba genda ogambe nti kwolwo nasula mu kkomera saasiba kusobola kubanga nali mu kkomera nenkomitinga omusango eri Haji Kabanaga nti agakala mugasawa kulimba ni musiramu nga nkutte Qur'an agakala mugulu ndayira saasula yokwolwo nasula wa muwala wange ke Kampala kodi engeri gyotasula iwa losobola coordinating ebyali eri nolwekyo wabi coordinate noyanga lyonkoze kinaga ndi kandi nasuze mu komera noyo omwana gandi omusango wagukoze ye nagukoze ngaloza mu Kristo myaka 6 naye bw'owuliriza akatambe ako we need to debate freedom of speech. Akatambi naye mukulu kibazo ne Church of Uganda yasisinkanye bannamawulire ne bakubiriza bafumbiriganwe mbove mu cohabiting n'ebitongole bya gavumenti nabyo babitaddeko ekkomo bagambye tebaddamu kurikuruutinga okutuusanga ensonga z'okugattagatta ebitongole nazo zimaliriza. Weekend era ndaba munange ajati namyalo nga naye poliisi yamuyise agenda nnyonnyole scholarship ne parliament yaisa kakati ekitongole kiba kimenye etteeka weekend ndoza oba executive yajemedde parliament kyogerako nti executive teyasiima parliament bye yasalawo era bakikomyawo era baagaye bagenda kukizza ne mukulu mukyala Anite ne Uganda Investment Authority nalimba wulira wiki eri olinaga nti chairman wa budget committee bamuyita ku police
ne bamuwa bondi naddayo akubiza akakiiko akatunula mu bintu Museveni alese byakomezaawo ng'ali bweru ng'ali ku police bondi ng'atalina reporting olw'eggulu olwo era nawunzika ng'agambye newandenzikanya byonna twabikola ng'era mbikkiriziganya era bituufu n'empunzika yange ega nti bunsinze ntayi n'obwe twabikola nga tuyimiriddewo ku lw'abantu nga betukola abantu byebaagala ne bino ebitongole bikomawo mu palamenti omuli ababaka oli be yasinzidde ekyankwazi naga nti awe wasinga enguzi era nkyabakwata nnyo kati buli omu agenda oba yenze oba ntayi mugyewo ebintu by'omusajja sebo monitor wiki eri yakuba omutwe gwali mulungi nti palamenti ewadde Museveni what belongs to him. Mwe mkuru kibazo waliwo ebintu byetwogera nga tuseka kubanga oyina executive director akulira an authority like UNRA n'atunula mu maaso ga president nga you are not going to magic nekiba kakati ng'ono alina okuyita mu makoona express highway northern bypass nekigaana where is Uganda heading? Wamasebo katumalirize n'ag'abataka abagenze e Namibia okulaba kabaka naye gasabalwanyi ono yaliyo esalambwa ye wamaanyi ki ono yaliyo no kitegeeza nti wabanza okumutunuulira mu maaso n'avaayo n'atambula n'ayenyemekwayo n'atambula kitegeeza nti kati ali more powerful than the president ate kati parliament ogamba ki agabudde Namibia tebamulabye wegwereddekoabataka babakwatiddeyo ne babateekako preventive arrest nga bagamba badde basa nalabye president agamba nti they are misbehaving naye kati kyembuuza batugamba ye yabakwandira last paragraph egamba you see that jurisdiction wagachaga eyowala singa mubadde wano singa mubadde wano mutwaza na eyowala that's outside our jurisdiction but kyembuuza Namibia ne South Africa preventive arrest bagijewo me I thought it was from 7 and West oh shika hayo beyali abawasente waliwo nabisoma mawulire yagamba tugenda kuba funding naye mufune permission okuva eri family ne Katikkiro okuva Katikkiro yali condition naye era mutambule nga mufunye olukusa kati yabeganye byonna yabeganye Kalamba yabadde clear no that means bajje wange when do you nono omukyale yali owefudde sebugwawo era kuulu bannairwe namanya nti kabaka mulwadde bambi ne bambuulira naye teyamanya from the social media agenda kuwandikako talaba bitambulirako ekitegeeza webabakwatidde bande balese ne batuuka kumpi ne gate ne balinda until they get permission so could it have been premature sebo abakungu ku kitebe kya Uganda babagamba temusala temugeza kintu nyago Paula Amoru musajja mukwano gwa Amoru yali mubaka wa parliament ebbaluwa yanyola agandi banange munyambeko ensonga ennyinze abasajja twabanyonyodde ne bagaana ne tugenda n'eri government y'e Namibia nabo ne babanyonyola bali mu serefi kakati bo batandise kusaalimbira buli we bakolaje n'ekirungi nze omutako wange taliiko kwaba owo mutitiiza omutaka Mbaziira ali eno kubanga ekyo ogenda kitegeeza woligwa wendigwa njogera nabo because of my responsibilities ndi careful okwogera ku topic eno yes ndi careful nnyo nga njogerako nyina we nagambye odina nti waliwo Twitter test of faith ekibuzo ky'obukkiriza manyi eddiini eyaffe tulinayo pillars ez'obusiraamu ne tulibayo n'ez'obukkiriza kati
waliwo katonda lakuteeka kute kuba bakanade bagamba kabaka asiimye n'alabika kati bw'asiima n'atalabika nga muli bakkiriza mu kusiima n'alabika lwaki kino temukisiima nga kiri bulijjo bw'ajeewo asiimye n'alabika kati bw'asiima n'atalabika No, but you have to know. You have to know. You have to know. I've just given you a test of faith. Bulijjo tugamba wengeye ye mujjanja yo kabako asooka kati ejaya na mujjanja ba ebyo byonna tubadde tukugamba no ebyo byonna temukibangako mukajanja wani anamulaba n'amulaba nani anamulaba nawawa kabaka si akyusa n'ennono kabaka no nabadde nyina forum gye njogera nayo ne bagamba nti tukkiriza fuma tutekebwa ku mpaji ey'okukkiriza tugafa tuga nti wala tajassasu tofumiitirizanga ennyo ojja kuva mu kati lwaki mutajassasu I wanted to know from your bibiri kabaka asiimye. Kabaka you see in our ndimwanga yagenda kabalaza abagenze balina obuvunanyizibwa no that's not okay. Second, because I want you to teach me on this. The concept of faith. Kakanda sokwogera ku nsonga eyo ne kakanda kati ayogera baawukana ososoga bagenze ku serefi kati kakanda Chibazo, let's be balanced. nga muri muno wange Let's omujjanjabi wa kabaka omukulu boss, let's be balanced. Because you are not in a presidential ekisooka bajemu no, tetuna kusala musango. You are in a for us we are in a presidential system. Chwara, the president appears by constitution to address the state of the nation. Ordered by the constitution. Oli asima. But katolese ekirala nta asima ayina ne power obutasima. Yes, I agree, but that must be communicated. Oyina okukiwensi. So tumanya tutya hunama kakati omanya otya nta asimye omanya otya nti tasiimye anti bwasiimanga mumulaba lwasiimye ng'avaayo bw'alabika era sebo kabaka ekigambo kye bakozesa aboneka kambuuze mukulu kibazo but I thought that nze mbadde ndoola ekyo kya palace kabaka bwe yasiima abasomi battibwe kakati bakiggwe otendereza abajeema katono yasiima tubatendereze tagendanga nayo kakande kyayogerako konsepti y'okusiima tevangawo era muwanga kyabadde ayogerako ayinza okusalawo okusiima positively or negatively mweyo ensonga yasiima bwako nti bano ba fundamentalisti banankani bajjewo kanabe ekigambo kyokozesa wene ensonga fundamentalist kiri restricted to the Arab Peninsula kati lwaki kibazo n'asiima tagenda kukyamwanga tenagenda kulyakaliwanga obikyusa gwe the concept is okusiima kakati mumaze amaze okusiima mulingiriza muwalampa obumooli kakati nzawo ntambula ne anko bannanga ebinoze sibiriimu. I had a very long debate with the huge forum. Eli radical yangambe twaga togere nawe naye kwinsonga kanso kusikemba bulire muli bakkiriza. For me that was the issue. Mubwakabaka nenolo zabo bemba muzikiririza at this hour of need muteko muli ku test oba bulijjo muli byemwogera byebyo katonda batadde ku test n'agamba nti asimye n'atalabika bulijjo mugamba nti awasimye n'alabika lwaki kintu mukikiriza
I because of my position. I'm How about the amendment? I tell you what. Amendment egamba asobola okulabika ng'omukyala akkiriza eno ya anko oyo ayogera a person authorized oyo ayogera si muwanga ye chairman wa caucus Nebi ayogera bituufu. simanyi No. Era nabadde mba addressinga. Bampisenga chairperson wa caucus to explain. kati muwanga atubulire Kati twayise muwanga. Kakati to explain. Kakati nembagamba to explain. No, nembagamba nti at this time of need. At this time of need. Nembagamba time eno gye tulimu kufa abaliwo. Nenga nti every generation efuna test yayo kubukiriza. Saidina Umaro yagenda Kaba ogitero ogimanyi nanga awonywa nteyo ne wan kizida nanga kasita nalaba omubaka nga yakikola nange nteekeddwa okukikola ye yayinako ebizibu bye nekino kyabukiriza kino naddayo eri ku faith nagamba nti omubaka bemba mukiririzaamu yakikola. So in other words muwanga kyagamba bw'oba omuganda ng'omanyi nti kabaka asiima n'alabika era n'asiima n'atalabika byonna kkiriza bukkiriza Neyabawadde transport. N'amala okubawa transport. Ne batuuka emitala. Naga nti mulabye muliyeyo. Akanfaamu. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Eyabadde aleeta kawandoza yabulidde mu kkubo ayinza okuba nga naye amafuta yagatisenga Vitoro. obwedda anywa kaawa wano yekka ne mutunuulira nti olunaku nze kyova abayobutamba sibakirikirira by accident nange ndi small shake Walata jasasu. Akonka kutte. Akwata omuntu yakwata izaja abwatuka kumukolo izaja butambala kati ayongerako lata jasasu kikyotegeera nti butambala ki Butangala is Islam. But how about with the Catholics? John. Yes, sir. Wiki ebadde interesting. One, tukyagenda maaso n'omukulu okukanyugira parliament ebikompola. Yakungaanyiza ba ministers be n'abakungaanya ekyankwanzi. Nenga message y'ekyankwanzi teyabadde yabali ekyankwanzi. Yabadde yabali eno. But in addition to that, ekyamaze gobe mu kibya ye mukwano gwa muganda wa Rwomushana eyamutwalidde abamawulire bwe nebyo n'abogezi b'ebitongole naga nti bano tie government eyina okubaako bwe communicating ebintu byayo tulina okufuna akafeche ebimu tetubyogera byonna nembiwuliriza. One, the question is ono Museveni ayagala okucommunicatinga agamba abantu nti government ejjudde abali b'enguzi from top to bottom. N'amala okuba communicatinga from bottom towards the top. Oh, okay. Kuba wansi nga badda waggulu tugamba nti bava waggulu. Okay. Kati bw'akola descriptor ye ey'obulyake naki ate ekiseera kyekimu n'aga nti naye temutwogerako eri temutuswaza nti bino temubigamba. How do you reconcile a fight of corruption and a choke on the freedoms of speech? Bino bibaga nti temutwogerako temugamba nti ono bamuwa byabwerere because the cause ya Dairy Corporation musango cause ya Dairy Corporation yabadde ya mwatuswaza mwabyogera noli kakanda awandika aganti this was sold irregularly for $1. Kakande najja naga nti abange nti mwategedde nti wano ti amata ga wano galimu empitambi
baba no bebabiwandiika kati nange nti oyo ne mukwata That is economic sabotage by the way. Bayinza okukwata economic sabotage. ngamba tegali mazi sebo president bwe yari responding amazzi ge baayiwa mu mata empita yava mu nte. when you continue president y'omwaga nti ngenda kukuza dairy industry kubanga simanyi tuyina amata genkanaki ng'olina Lwomushana ajja ku radio n'akola analysis naga nti president yagambye atya ti kitegeeza ayina ente bweziti naye mu Uganda mweziri. So is it the source of information that is the problem? Therefore if we find wrong information tutunuleri, is it corruption that is the problem? Is the president struggling with recreating himself in the moment? Or whichever option you have. President ndowooza agobera nnyo social media. Oli atalabye bya Bwakabaka ku lwala. Era bw'oba mutunuulidde ebintu bye oluusi ebyo byakola noga nti kino asazeewo nga musajja mukulu ng'omukulembeze naye ebyo byakola bingi ng'omulaba aboolugave baŋŋambye mbusebo ffe owaffe yagenze ffe twesondeza transport we kyogaa nti baali bamuwa transport n'amusirikira. naye president Museveni eri eyampeereza ku WhatsApp ka message ndakabadde kasaturatinze bantu bangi kubanga nti forwarded many times naye nga kagezaako okuwa emirundi omukulu president Museveni gyayogedde ku nguzi n'alayira lumu nzijukira nti n'akomba ku ttaka n'akoma ku paasi wano bwe tuba tulayira okukwata ku lugalo n'okwata ku ttaka n'okomba ku lulimi awo omanya nti zigenda kuvuga. Lumu mu campaign fiira mu kitoke kya gonja n'obukuba butonyerera yali empigi eyo aganya bayebase magombe awo wange waali lumu yali empigi n'agamba nti nze ntambula n'empingu ababbi banamba ngenda nabo naye kakati ababbi bamwetolodde wonna yennyini yagamba nti n'okumulaba ebifo babitunda sigali mazima ge gennyini genjayoga nti naye ng'ekyali kimanyiddwa era n'abalala basasula ssente bafuuke baminisita. Kati president ye musajja munababufuzi ndowooza eyayiga bannayuganda naga nti kati kyekiriwo nti abantu ennaku zino boogera ku kyanguzi nti naawe oteeka okuba at the center of the conversation. president anoonya ku trending nga kyogamba obeera at the center baleme gamba kakira Ruto yahadde ebbali bali namunyigiriza kati olaba byakola agoba ono agoba oli kati asigadde yekka yali mu center of the storm kubanga akati akkiriza bali bamudriving naye Museveni tayagala abeere kati bw'ovaayo ng'aga nti nze champion ye kati president yetwala nga champion waki naye nze Museveni gwendabye kati ennaku zino tebagabe nti yawa ani akyogedde kwana eno nti omuntu gwe wadde okulwanyisa obubbi mu URA Kalemire aliko question mark Kalemire ono Lwomushana amumanyi era mu bantu balina okuba bali awali mu bannayuganda obukadde 45 n'ata deployinga Lwomushana waffe wano eno alina clarity mu ideology. Lwomushana amanyiddwa yita mutanu tamuwa kuwanisa nguzi mu URA naye n'alowoozamu oli alinako question mark. Minister wa Luwero triangle. Minister wa Luwero triangle privileged. Yes. President ng'alwana ne URA eyo yatuula ne group y'abavubuka envuumuulo n'abawa task to dismember URA
not dismantle. Dismember. To dismember to okojolako emikono nojjako amatu nojjako obugere naganti and rebuild. Beyawa be barecruitinga baali enguzi ne bakatagga kakati abo nabo takyabadiployinga kati n'agenda awalala n'agenda ayimirira ku mukolo gw'ekkanisa emu mu Kampala naga nti bannange mwebale mwampeereza abantu abatalya nguzi nali noonyezza abantu abankolera mu URA nga bambuze n'ekkanisa ya Gareskina neya Kayanja nti bamba abalokole bo tebalya nguzi yadde twalinamu eddoboozi limu eryakayana lya Winnie Karagwa byanyima yakayana naga sebo statement eyo gy'ogambye tegeeza ndifa abakatoliki tuli bali banguzi bano bakanaabi baasirika abakristaayo baasirika ye Karagwa byanyima n'amugamba nti okyalwana gwa butujju ng'odda ku byanguzi okyalwana gwa butujju oli mutujju bayinza okuba mu URA. So he has tried this and it still fell on the same rock. Nze kankubulire okusinzira ku gwenda be president ebbanga ddene tunuulira ebitongole ebirwanyisa byahaddewo ebiteekeddwa gavumenti okulwanyisa enguzi. Tulina aigigi eyasookayo mukulu Luzindana Augustine n'omulongo Waswa n'amujoyininga. Omulongo Waswa n'atandika okupisula abantu abaali implicated mu nguzi. Mukulu omulongo Waswa enkomo ya byonna yali ki? Bamugoba. Yagobwa achokutuka ogobwa nga n'amafuta gamugiddwako ne privilege zonna ez'ekifo kyalina nga ne bagamba oyo mulalu naye Waswa mulalu bw'omulaba ng'ayogera ng'ali interviewed ku TV omulaba mulalu naye bamugoba bagamba nti oyo mulalu is a madman kubanga yali ayogera ku banene mu kiseera ekyo. Sijja kubaddamu mu mikwano gyo abaali mu bidanze abaali mu train wagon ojukira wagon deal Zimbabwe abaali mu Banka Paribas nakinaki ebyo byonna byonna okutwesinga jangu baayigigi. Omukyala Justice Monda bwe yali ayigigi n'akola report byamafuta ebyo era ebyamafuta yakolako report n'agamba nti yali PS mu kiseera ekyo omukulu Kabagambe Kalisa abonerezebwe kubanga yalina ebivujja yakoze mu byamafuta. Wiiki emu nga lipooti efulumye omukulu n'agenda waliwo omukolo Kololo n'atendereza omulimu ogw'ettendo ogw'ekitalo omukulu Kalisa gwe yakwedde eggwanga lino era ne bwe yava nga PS n'amufuula senior presidential advisor noza kubya mafuta ebyo. Okay, omukyala Justice Mulyagonja bwe yaliyo na red flagging n'agamba nti kino kikampuni kibawa ebijimusa tebawa ettaka etololo nti kitegenda kwa bijimusa kyabafere ompulira Museveni n'atandika president Mr. Museveni n'atandika okulumba ofisi ya Igigi nga bwe takyalina kyayikola n'ateekawo anti-corruption unit yana kalema naye enkomero ya byonna ebijimusa made in Uganda obirabako waliwo byabyeko ye kenyini president yagamba nti bambi kitawe akachina bakanyaga n'abakanyaga bamanyi boba bakanyaga bamanyi bakito bakwata kati bino byekangabaza byonna yaseka akachina bakanyaga omuntu addamu ate ekirungi ebyabyogera mu Luganda antagala bigende bwe twekise tagala babiwulire akachina kasajja bakanyaga ensimbi
zikagwerako ddala. By the way, we have got twinano obugagga. Either for export or for tourism. Kuleta abalamuzi ababbi. No take amafuta extra ku meri. Bitwale. Oyo nago sife Vitol Bahrain kankubulire nsi abasajja ebintu I want to imagine the meeting. Oh, yeah, to a hotel Africa now. President baganti ngenda kola kino nga tekinnabaawo tojaganya yagenda nagamba ayogera nnyo nti kale ensimbi za Uganda tuluzinga trillion 9.2 tugulamu nviiriza bafu okuva Korea nawa wano mu kalulu akawedde 2021 katugenda mu kalulu kalala 2021 abalina ebiba byonna ebikuba empapula bakuba enduulu nga justice byabakama omudidi gwonna agututte Bungereza agututte Dubai agututte South Africa millions of dollars make go single kumanya go single muwanga go single kutulambya mu budget million na million nga $10 John otekanga mu raidao nti interest yongo wa New Vision no kubanga si New Vision yoka I mean New Vision na printing press naye government enaka ahena kuno ne bagitunaka kitundu entebe mega ngate entebe bagitunaka kitundu kimanyi omujamani yagiri akitundu mbade manyiyo neri under national security printing ya half ya Germany half ya bana Uganda kati eri entebe ate yekola buno bugazeti bwa mwe security printing eri under boot build operate and transfer isiti manyi ne mu Germany yajja ate na yera bamkwa omuchala mkwano go ali mu Human Rights Commission Wangadia nabo yabakola ko report Wangadia nze simumanyi oyogera onsonga simukwano go gotero genda mu Human Rights sekajja wakiri Uganda yaliyo nabo yabakola ko Germany abo eri a reporter kubanga n'ensimbi zibalowooza okuleta waneno tebazireta kyebakola ne bakwata ettaka asset ya Uganda ne bagitwala mu bank bewoleyo sente eza Uganda mu bank eza Uganda bewole sente basobola kola ki gasimbagane ne banna mawulire Haruna John jamalira ngaganti eno battle in futility ne president bwe yabadde describing akuluno nasomye ebintu bye byonna bwe yabadde describing obuli bw'enguzi n'obulyake kiri Romshana kyaganye nti from top to bottom yatandise naganti wana bahandolinga sente nagamba accounting officers nagenda nga abava wansi nagane we can amend if you define the top the top means near the top kome ku parliament near the top kumpi ne top naye ogamba top most top katandikire wansi kali bwe yagenza okudescribing ngaga nti chain eryenguzi mpanvu nnyo kati bano naga nti ekyatukola obubi ab'ebyobufuzi twabawa ssente ne tubasasula n'ensimbi nnyingi batuyamba okusupervisinga naye nabo ne balugwamu bwe yabadde ekyankwanzi by the way for once yabadde soft on the politicians ngaga nti bo bagwa mu trap they were ensnared in the corruption trap naye nga acknowledging eyo gye yatuweeredde figure nti buli mwaka okuva ewaigigi amugaa nti 9.2 trillion leaks out in corruption naye ate tayagala tubyogereko kiri John kyatakoonyeeko nti bwe babadde basinkana ne oli mukoddomiwe owa Piased nti abamawulire batuswaza boogera baanika eggwanga baliteeka mu picture embi kansokere naddala awo wennyini kubanga ndaba buli kaseera olugalo balusonga muffe mubani abamawulire ne zino radio kati ne zino program nga kwe tuli nti Aisha wajja wano naga nti Vito ffe twagaana naga nti ate ebyo mwogera byaki
naye njagala kutegeeza abatuuliza nti bino bwe baba batusongamu baba bategeeza nammwe temulina magezi bali abantu abatuwuliriza n'abasoma empapula z'amawulire nti bali bagezaako bategeerera nti bo tebasobola kwawula Kibazza akola ki alimba ne Kibazza ayogera amazima ate ne beerabira n'okwerabira nti Kibazza kansoke entereeze kino bansabye entereeze officially nti His Excellency the President of the Republic of Uganda resident at plot 1 Nsamisi tafandingangako ku bataka kugenda Namibia. There has not been any fund whatsoever from the presidency to the Bataka to go to Namibia. And I repeat very clearly, I've been given that information and I communicate as such that I have been told. No, see, our audience. Bangambye ntegeeze njire sawa angambye ntegeeze gwanga nebabanga yagala otegeeze gwanga then I know kola disclosure gujeko hadisi jibuliru yes angambye ntegeeze gwanga baba tali willing kumuugera nti mukwano gwo kati nze ni mukwano gwa mwangako bataka ndi mukwano gwa mwanga kugambye kugenda Namibia an official clarification ekisooka outuvuddewo sokoleke eyo information yo nze I will dismiss it kubanga dismissinga Kibazo lindako ensonga zange gasimbagana n'abamawulire Kibazo si mwogezi wa office ya president si press secretary waayo bwabanga agambe bamugambye then directive ayina okugitubuulira bamugambye ngwani ayinza okuba nga owa bodaboda yamuweereza message lwaki toyagala mirembe oba omuntu weeyo kaakati awo twagivuddeko tujogerako wala yampeereza message leero mutusaze kati omutasala abantu tugende n'ebirala tactic fule ogireese n'ogiteeka ku mpewo nti bakugambye naye kale bakugambye n'oyo akugambye naye akugambye naye mbadde njagala kugamba nti abawuliriza n'abasoma amawulire bali wano mu Uganda n'embeera gye baba boogerako bwennyini be baba bagiiseemu oluusi era gy'oba oripootingako bw'olaga ebifaananyi bya Nemanga emenyawo ennyumba z'abantu nga basula wabweru mu Lubigi biba tebiri Kenya ye Uganda gyokola ki ate ebifaananyi nga bazimbye mu ntobazi kaakati oba okyali awo lwaki bibyo bitisi bibi pulezidenti yennyini n'ajja n'akugamba nti abanyazi bali mu gavumenti yange n'ayimirira ku kadaala n'akutegeeza ne investor bamukola ki bamuba gwe n'owandiika investor ali e Kenya oba e Dubai ng'ayagala kujja mu Uganda n'atandika okusikaninga through mu Uganda nga ne IGG reports nazo azikola ki nti bw'oba oyagala okukola bizinensi e Uganda enguzi ebyapa by'ettaka ebitaliiyo abafere palamenti gye wandiddukidde nti eyo naye ne mufunamu bakyali aga nti nze kati Uganda ngitegedde nsobola okukoleramu mufunire abasobola okukuleetera amafuta nga bawagiseemu n'amalala kubanga bo embeera yo bagikoze eki bagitegedde ne minisita n'agenda n'awuuba bendera bulungi nnyo kati eyo nga tuvuddeyo mukulu Kibazo corruption ono gwe twogerako oba obubbi obulimu ekirungi balumyeko amanyi ffenna abali wano mu studio ndowooza at least Uganda tugimazeemu emyaka egiwera 3 president gy'amaze ku buyinza n'okusoba okujjako Aisha Kabanda era naye ateeka okuba ng'asemberedde ne bwe giba 24 nga gyalaga nti oli mukadde ebyo ngandi emyaka 3 twatuuka tutya wano we tuli olwaleero kuba bali batugambye abakulembeze abayita they were swines era n'ekigambo sebo corruption tutuuse tya okubanga olwaleero ku mimwa kiyitako nnyo Kibazo nze nali mwana na commitment ya kugirwanyisa ku mulembe gwa Amiiro bwe nkyogera wano nga mugamba mwe mwali privileged
nga baleeta amata ku ssomero naye omusajja omu yannyumiza nti yatwalako bugundi babuyitanga obugundi obusero omwatuulanga amata ne bamusanga nago yasibira naggulu naye ng'ekimuvunaanyisa onayiba amaziwa ya watoto obba otya amata g'abaana waalimu owinaawo nanga nti amata ago sigenda geerabira nayita ku lugwanyi naye emyaka 40 n'okusoba egy'obukulembeze bwa mwami Yoweri Museveni His Excellency olimu emeka gwe ngambye bw'oba omazeewo 3 10 lijjeeko naye anagateko kubanga gasembedde oba gaweze tutuuse tutya okuba olwaleero nga ne president yekunkumula bwekunkumuzi tutandikire wano mu 86 wajjidde nga tumuripotinga ne Kakando ono wali Emmengo n'atunyumiza nti nze saagala nakulaba bitanda bigulwe bweru bikirere ng'agenda kigula wa Katumba Furniture Center n'engatto zijja kukolebwa wano na biki obubbi buno bwe twogerako olwaleero tubadde ne ba speaker tulina wana ababaka ba parliament tuddeyo tukola assessment mukulu kibazo ba speaker be tubadde nabo babadde bajja babeera batya kanabi just hold there omusajja yoyagala agambe ki nkubuuza twatuuka tutya wano just a second ng'eggulu baleese listi because natunulira listi ya microfinance support center Uganda kibazo kyo kireke nga naye omusajja omutemerako ezziga buno obubbi ng'ate butuuse ku mutendera mulala nga mubo mulimu abakozi b'omu ofiisi ye no kirekerawo kyembuuza tutuuse tutya nga mubo oli esono ekireeta nga mulimu ne minisita kale koma kwekyo omuyeka bwe tufaananye erinnya Haruna nga naye bamutadde ku listi nti naye akoze eki mwabaddemu n'abakozi ba State House n'oyo omukozi wa State House ye yagambye yafuna 2 kitundu n'azisasula n'azizaayo ate agaleero baminisita 2 baguza kampuni ya gavumenti ekibira kya gavumenti ne bafuna billions na billions wangi baminisita 2 baguza gavumenti ya Kila Motors yakusubiza okutwala ekibira ku billions na billions naye nga si kyabwe nga kya gavumenti kya National Forest Authority. Mukulu kibazo njagala tukyemukubuuza under whose watch nga sinaba kumukaabirako oli omusajja ayina obusobozi obunoonya omusiraamu wakalevu ne bw'aba ali ku kaala akasemba yeeyo ngamuga nti awo waliwo madarasa awo tetugitegeera bulungi awo waliwo omuzikiti ekyankwanza eyo munda n'agenda ebusoga tasobola kulaba babbi abatwala zi biliyoni najja naye neyeekunkumulanga ggwe nze awo sijja mukaabirako mukulu kibazo akaabe yekka ekibuuzo kiri simanyi oba akaaba oba agezaako naffe okutulowoozesa nti twandikaabye naye n'obeera n'ababaka bonna be baatutta abanyazi bakibiina kyaki bwe bateebereza okuba abanyazi eriyo be bakyaterese tusookere ku bano be tulabyeko kuliko owa NUP kuliko owa DP oba owa UPC bavaawa mbo bano abeno so kitegeeza bava mu UPC abamu tebabeerangayo bano abeno mbutanna bakima bukimi oyagala abakimi kitegeeza nti incubation eriwa gasimbagane ne bannamawulire Aisha commitment yali mukamaawo omanyi gwe kati wano otusinga gwe ne Romshana mutusingako ko mwali mutuddeko mu ddiiro naye ne mumulabako nga jayimba kati olw'okuba kijje kitegeeza nti bo mu analysis bamulabamu enjawulo olw'okuba okijjeeyo kankitandikireeyo ti President Museveni bwe yali yakajja yagambanga agenza yatandika nnyo okweribrandinga nga edemocrat yagambanga tetulina kweyogerako
tukole ebikolwa byaffe bitwogerere olwale yekyogeranga ebiseera ebyo olwaleero agamba aboogezi mukola bubi temwogera noli yabagamba nga ntemukola ki temwogera Peter mu dictatorship zonna amazima ge gasooka okubula ne basiiga akazigo ebitaliiwo ne babifuula ebiriwo ne bakozesa amaanyi amangi agayitiridde ne bamalako abantu eddembe lyabwe okwogera oba okukozesa eddembe lyabwe beiro tewali buyogera bazima bakukwata bakuligira ddala ekibonerezo tonziriranga basobole okubeera nga balaga balala obutadda mabega omwana bamusibye emyaka 6 kweyogeza alowooza nti alina eddembe ly'okwogera naye Peter oyo President Museveni oyo ayagala tumukabireko asooka atubuulire ku corruption reports zino wammanga ezimu kuzo ekisooka ebyobugaali byakoma mwami Museveni bwe baleeta walimu nga tugenda mu kulonda obugaali bwaba eruso obwo bwagenda musendeza abannayuganda obuwumbi billions 4.7 ezabula ebyembuzi byakomawa abali mu byembuzi kyoka nti abeero si tebafuna bugaali kakati ekikulu nnyo ku bugaali obwo omuntu asobola okubba esente z'obugaali n'obugaali naye nga bwa buli kyalo n'otamumanya n'omumanya n'osirika isi babamanya by the time you supply air Peter you get they must have been too bright ababba ba Uganda they are too bright simanyi kuwaki tebalonda kwabo oletaga n'amafuta wawo omwaka lwe baleeta miliyoni z'obutimba 11 obwensiri literally buli maka gandibadde nga tegakyalina buzibu bwansiwabwandawa nemba challenging aba Ministry of Health bagendanga ne bagamba ne bagaba ne bayishuinga statement twagabye obutimba emitwalo 3 nga ati temugenda mweka tutemyeka bamawulire tubeewo tulabe nti emitwalo 3 gigabiddwa nga tekabakikola mwali bagabi ba butimba bali bamawulire Peter embuzi omanyi President Museveni ayagadde nnyo kati okuba ebisoto parliament zinayogera emabegako wali nga kitandikiriza nti President Museveni ne mutabani wawe yatandikira okutambula ennyo ng'atambula anoonya obuganza nti balabika balina syndicate egala okugyawo parliament bafuba nnyo okulaba nga parliament bagisiiga enziro etuuke mu mbeera nga bantu oba evaawo eveewo terina makulu ezona reports zetwogerako bamembazi ba parliament bazijjangayo embuzi President Museveni ku report y'embuzi ng'embuzi balaze nti embuzi zaali zigula sente mmeka embuzi za President Museveni tetalina kyeyakolawo agana amabaati ga jojos Museveni yakoze waki okuva ku vice president we prime minister we speaker we n'okkirira wansi bonna ba ministers be including wa finance onagai from mania to top yagenda to top bonna wamaru omchana olide embuzi amabaati from top to bottom atenya confessing yagamba is from near the top to bottom omukatu wiki wafe n'agamba nti nagala birawo mu compound ya ekyo katuli kyo kigattu ekyo John ngenda kusenchalinga Peter twalina report ya Chogamu ezaliwa mu Chogamu wano zali mpitirivu nyonyo what did President Museveni do twalina report ya Gavi atukako wali kukomera twalina report ya Gavi olwalira abamu kubali abagavi abali eza Gavi ba ministers nze nekalakasa n'okwekalakasa mu kakiiko nenga simuwa kalulu kange kufuuka minister President Ngatenga tumwerekere let him give us answers eza Luwero triangle do you know how much money has been spent on Luwero triangle basasula abalwanyi ba Luwero tebagwayo mwaka ku mwaka ate nga abatuufu abalwa ne bagamba tetulina ketwali tufunye eza Luwero triangle President Museveni ziragawa parliament yazibuzaga ndi bane tukoyo okuteeka esere zinge zigenda mu kisero abalu akasimo kafuka akasimo myaka ana basasula abantu nusafu 1 nusafu 2 nusafu 3 ate munanga bafuna bavubuka eza Luwero triangle n'ogamba nti ono muvubuka chakula myaka abantu inawe sente za monitoring kakati ekitongole kimu kya it chose me as an individual nekigamba wizo okusupervisingira okozesa ekitongole ne batuwa sente ne supervise ulira ne supervise ne tukola omulimu
according to that the department nga mulungi prime minister's office negamba naffe mutukolere kino because they had 5% of $45 million naye nga tulina okufuna ebbaluwa egenda erizijje oli yangamba percent yange yenkanaki sinakuwa ebbaluwa kati nze bamena fuuka omusiru nengamba kati tulatandikirawa se yalyanze sirya kyobulabozongera ku radio tebatolinawo kyobakolerawo peter president Museveni parliament eno yaffe ya juzi yayisiza ezemmese report y'emmese what did president Museveni do ku report ya chogamu n'ensimbi ezitekebwa mu chogamu kyezitambudde nekyezikola what did he do emmese covid twagula emmese ya Uganda emu emiliyoni 7 emmese emu kani bannange bagenda kola vaccine nga atunyonnyola mu emmese mutunulira zinezeewa mu ensolima ezijire gundi zizanjawulo guinea pigs biological biki ezo baziyita guinea pigs zibeera developed osobola okutegeera ebeeridde miliyoni meka ekisingako obukulu twali tugenda kukola chogamu vaccine eyaffe eyawano tulekerawo okubonaabona era mu africa tulina ensi eziri ku record ezakola eddagala eryo naye lyaffe terikolanga ki terituuka wano juzi mu chogamu akakiiko ka parliament ka state house anti-corruption yagenda erungujja nezuula eddagala erikobwa abantu negamba nti eddagala kicupuli nebatana ne evidence daga okumanya kicupuli bw'okata kacupa bwe kati kavaako ebigambo olwokuba okateeka mu fridge bwe kabeera nga kali rio tekavaako ki a state house team byakomawo President has been silent about this twanonyeza land naggulu wano ettaka ly'enaggulu baligabidde be baligabidde omusajja buuza naye bannange bano bwe mwawa ettaka ly'enaggulu abataliiyo be baani omuntu najja ne confidence n'atugamba ti President Museveni yamanya ti bwe tugenda okuwa ettaka tebaliiyo ne mukubako akaama ne bannange nga tebaliiyo nambuuza bikukwatirako President Museveni ayagala tumukaabireko ng'ebyo nayina corruption abaddewo under his watch ng'atunula ng'alaba nga talina kyakoze. He's now not only playing to the gallery tazanyira Peter mupiira on his watch tazanyira mupiira gallery yoka munjukira eza microfinance gattako Betty Kamya yajja mukaabireko yamugamba ki tugenda kubagoba ku lifestyle tutunulire abantu bano abakozi ba government bakyusa batya embeera zaabwe bazikyukakyuka speed yayiriri tubakwane kwa namwe baveeko bajja ziddusa wano bazitwala ebweru fazali babbe nga bateeka wano kati oyinza okuvaayo n'okaba naffe gyokaba corruption kati bwemulowooza nti President Museveni anoonya kalulukawo waliwo neza pension by the way waliwo sente z'abantu zebasevinga abakozi ba gavumenti nazo ezaalibwa bw'oba olowooza nti President Museveni anoonya kaluluka okasi kyekyoka kati bazzeemu mbu bakola head count bakukwatako ku mutwe gy'oli yegwe oba si yegwe pensiona oba President Museveni tanoonya bunoonya kalulu abamu mulowooza mbu anoonya kalulu azanya byakola abantu mukkirizemu nti alwanyisa enguzi mu abafaako ki does even care kyemulowooza amanyi kyemwagala abantu bawano mwagala sente bwanajja n'ebisabo by'esente mu kalulu mujja muwa kalulu President Museveni azanyira mu ngalo z'abazungu kubanga wano mukoze ebibyembyone bigezezaako kumunyiga bingi eribbo number 1 mumuvumiridde nnyo ne mumulaga nti nanyini alinyiridde eddembe lyabwe number 2 ne mukwata ku bazungu ebaali baagala ekisiyaga kati agezaako kubalaga nti nkola buli kisoboka okulaba nti nwanyisa buli bw'enguzi kubanga bamuga bw'otakola bino one of the conditions za President Museveni okuleeta ssente wano kulaga nti alanyisa buli bw'enguzi mabaati being an eye opener nga buli omu ali mu ngalo ze atutte ekituga President Museveni ageza okulaga abazungu nti nwana nkola okufa obufi okulaba nga nwanyise enguzi okumanya nkola n'abaka parliament makola ki makutte n'abakozi ba government abawaggulu njogera nabo that's the struggle gyalimu anoonya sente tali ku muntu wa bulijjo bw'aba ali ku muntu wa bulijjo ajjeyo report zonna azuukire ez'amabega tunoonya ani yatwala ezaawa tuke tumanyi nti alina kyakolawo gasimbagane ne bannamawulire radio Simba nina John Kakande nina Aruna Kanabi Charles Romshana Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda umanyi Muwanga tayagala musembyayo anti ne Muwanga Kivumbi awulira nga aga nti yeye nva kuli Charles Romshana very briefly tulioke tugende wa Muwanga You said what?
You said what? Briefly. Manyo wandise notes nyingi. No, actually, mpandika byesitalina kwogera. My problem si byakwogera. I think so much about byesitalina kwogera byendowoozaako nnyo. Because no topic si nyangu. But nze nyina personal experiences. Omanyi bwe nabadde njogera ku list ya microfinance support center nga Rumsha nantunulira agira ati awo ateeka emikono mu bbanga. I told Borora ninga Borora bireke. Do we need heroes? Kushinto kitalimu. Kakati mkuru kibazo, what are we facing? Are we facing nchishye tulwana nacho? Mbade nsaba tuve ku bubi tugende ku level ndala. Tulwana ne kirwadde. What you call addiction. Addiction. Nti kibazo buli lwamala omwezi nga tabbye $1,000,000 alwala. Ngo oli yabba kata obubi buyinza okugenda ne buva out of fashion. No bufuza kirwadde nga wala oli wabatanywedde ku njaga wabatanywedde ku mwenge alwala mweko katonotono akakane katono kibazo wabatananya ku kaawa kibazo taraba kutuuka ku level eyo eyakawa ayokubera addicted taraba kugituukako ano Rumsha kwetikamba ky'Oluganda kyenja kyenonya bagamba nti ekiwoomereze kizaala enkenku maisi kwesiga oyinza kwanga oyogera ku nze kakati so kati enkenku ekiwoomereze then kizaala you become an ofuka obeera obsessed. So that's one. Or bujemu you are now having a rebellion, defiance, rebellion. Rebellion because Mukulu Museveni yafuna omukisa mbakulembedde Uganda n'atuusa Uganda ku level emukkiriza omukyala we kuba minister. Yeah, we are living with it. Ebibiri byanjawulo. And we are living with it. There is living with it, no kukkiriza. No, we are living with it. Tuli nakyo. Nagana n'okulabikangako wadde nga minister era ne tukkiriza. Ebirala sebimanyize sibeerayo. Kakati ekyokubiri nakyo kize mpola omwana gwazaala bw'aba amwanjula ng'aweze emyaka 50 y'omubufumbo nga mwana oyo best man we amwanjulira relatives orangamba general wa UPDF ate n'amufuula ne CDF. So akulira amaje mutabani we netukkiriza. Ennaku ezo mwezi nga gumu oguyise listing egamba president yakonvinize high command abaje baddemu chief of defense forces Muhoozi general Muhoozi Kainerugaba and even any others. So number 1 is daddy, number 2 is son. Yeah, and others. Kakati banabala abasigadde gendo tunule ebitongole ebibaddemu commissions of inquiry ku lw'obubba obuli massive oba Uganda Revenue Authority oba UNRA. We are talking about huge losses of billions, fewer billions. Ababaddemu baana be honestly yes vakulu akakoko forget about that age of Rwakakokos but that generation okutandikira kuba Allen Kajina Nyakato to very mubalia as foods and beverages UCB. No, I'm talking about commissions of inquiry because twakabera wona biri Uganda Revenue Authority nga bali ku Enbright but the basic ne Congo the backbone ya URM biseere was customs nga ajikulira Allen Kajina mwana mu nyumba owokubiri was Nyakato Nyakato yagwa accident yombalala naye nga mwana mu nyumba. So you don't have ba Peter Kibazo
oba oyinza okumutulira nga munyolo abasiramu bakane nga bagamba wabembaloko bana be okyali mu bararararo bewafunamu katono nnyo because he said there ibabi the leaf bwerigwa mu mata oganywa naye enswera ogayiwa kakati amababi the leaves abagwa mu mata mu URA is Stephen Akabwai Besweri Obi wa mukulu Museveni and 2 interim chairman of the interim electoral commission yamuwa ne results enungi nnyo 1996 mpe ibi zake gwe sitategeera bulungi nnyo libabi eryagwa baba yakalituusi oba lyamujaja siritegeera bulungi but abala abasigadde sinswera bikola bakoko bakola yenswera but abala abasigadde ne bogende eno National Security Fund National Security Fund ono go bagamba ayakola loss y'amaanyi nnyo okufiiriza okw'amaanyi naye tekwali kufiiriza olwoka kwali mu insurance government corruption oli agira abadda naye jenshwalinga naye byaragaba omulaba ruyale kukalo abadde akulira finance gendo gitunulire fambisera bya tumusima mutebire ize neighbor musajja mulungi nnyo ate yagenze ne Bank of Uganda ku sente musajja mulungi nnyo isoke kyobala n'omukyala talina nyumba afadde ng'omukyala talina nyumba nga tulina okumufunira ennyumba ng'amuwolerezaako wamambuka nyamwandu mu nyumba talina waasula kaize mwakanizi mwana mu nyumba so question eri nti these relatives Museveni byateekako ku lwaki baayo what is he telling Ugandans abaana bange banziba abaana bange abange bajemye is telling a rebellion but bayogera konti bajemye armed semajo bontegera you are telling us no they are armed it's that's the danger chibazo walaze video walabe video ekiri Sudan nga gangs zitingana now we have got a gang eri nga ya munyumba eri addicted mukuba eri armed and it has rebelled against an elder addicted to theft it has rebelled against an elder ntibagisinkana ekyankwanzi yagisinkanye ekyankwanzi nga tasobola kubagamba mu maaso nti muli babbi okubagamba nti muli babbi ba MPs babbi banange banange mwakitegedde abayempyabo babbi kugamba kitareka nyangambira owahiguru owahansa yehurire ate ragawa omukyala yaleeta omusajja mu nyumba kati bawe bwajja ali ku kitanda kati ngamuga nayigu ngofuluuta nnyo kanabi ngofuluuta nnyo ate ningambira owahiguru owahansa yehurire nga kyategeeza ototegeeza kati kanabi basoteekayo so you are facing it's time for you so you are facing a rebellion now Rwakadde by the mafia Rwakadde okumanya wana ababbi bali smart no okumanya the problem is so deadly because singa mbadde mpandiika ekyo singa mbadde wakuwandiika abawandiika ebitabo nga bewandiikako ene study teyandubuze nyinza okufuna omukisa ne sitawandiika obutafuna mukisa because abamanyi baba wandikako tebewandikako society akwewandikako mbanga ndi nyina vali bali mpandikako emirimo gyaba muwanga kivumbi kakati bali wajimugaji bamuli kivumbi ba Aisha kakati IGG mukuru Josam Tumwesije akomekereza na retiring as justice of the Supreme Court ayali secretary general of the NRA secretariat you remember I know bamuteka ko olugambo ntwakategaya therefore mulabi njagala ontegeresebo ntolo kubona yali mukwano gwa kategaya therefore yali mulabi of Uganda naye nga gabbi gamunda ati netugenda underground
nekirabika omukulu nga talina problemu naga kulwaki temusinkana nambi it's okay appointment nebeera ki nebeera seti kati naagenda mu set house munda naatuula kulaba ki omukulu nga mulengera nga wali ku luguudo nga woti nga wali meters omwana najja smart nangamba you see sir omukulu agenda akyali busy nnyo alesera akulwaki olina okulwa wano nnyo mbadde nteesa since you stay near genda kweka webe ng'owummulamu kati fe tugenda kubaza bwana amala these programs tujye tukukime oba tukuyita okole ki oje it's a good idea. It's a good idea. I think you're right. Nayingire moloka ne bavuga ne batwalawa eka kumpi awo robo wa kakati nze mmanyo omukulu alinze nize kufuna feedback n'engenda keke musauna nitandika okuwota mvayo nsangawo missed calls our contact na gwe the intelligence I'm having musajja wavuddeyo enengamba so what is it bamulimbye baagala gamba mukulu nti ye bwobanga obadde omanyi toyina biseera byendaba olwasina byakukola nze ngenze sijja kulinda kulinda kati ye trap kakati are you sure kati nenkuba how are you sir okyali erega nvuddeyo oliwa nabandika nega batumaze kino kye bapanze nagamba kati so what do you suggest I do nega deyo nanga emoroka eteeka litugamba by saa 11 ne driver zino okuparkinga byagenze dda nze ndika sinaki sina moroka nega kakati bwenzi jane nkukima tugenda nagamba it's okay but it's me as far as I'm concerned I'm home are sinaki sina ntambula switch straight so bova musawuno ino okusoka nona abakochi entuyo nayingira mu mark tu nento singa wansinka na wano ngangende eri ne mukima gate soka la kazi tuweya batukireza katubona mtu akaraka gate akawansi ka mgenyo mukoleka ayingirenze ne mpeteri wansi ne ntekayo ne kati inte gemfuna feedback yali atula bwati oli namuyita no oli mwaya yagenda kuwa brief nga ntoro abarasobola okulinda gwe ono yenga bakola ki nga watula kati bona basatu ne batulira babiri ne batulira ne batunula ne baseka you get in other words that level of infiltration of evil of wickedness we tukira kuleva naye ngeba mu baana you get bana abana tebabuze mmere tebabuze wokusula Mr. Museven please let me communicate he has given them the best muwanga kivumbi he has given oli makati gagasimagani ne bannamawulire muwanga enaku zino nafuna akasimu okuva actually oli yalyango because ngojeko okuba nti namala akaseera kangi mu budget committee okulira park nalye new vision yekuba stories za microfinance if oli mu position mwendi ngomanyi pressure ekyokusuka microfinance joero yagikwatako yanga gwe joero jake engalo ne bazokyamu yagikwatako ne bamuwandikira ebbaluwa ne bamugamba nti twatunudde ne banoonyayo akawaayiro ne bagamba nti it is the subvention the subvention teyina vote eyaayo nolwekyo efuna sente zaayo through a mother ministry nolwekyo it's not a statutory commission or enterprise inakubeera eri mu paaka nolwekyo tefalling under your armpit egende muki mu paaka main kakati that time paaka negira nwabawo okukyukusa obuyinza nga microfinance tenakolwako ebyo John abijjukira byali kwenesese pressure nejja esigale mu genda egende mu finance nejja gamba nti alina muteka mu genda eddeyo eri eddeyo mukasase
why egoberera muntu olwo eri mikono micamu awaayiro kyoloke beesindisa kati awo mabega era nagera okuzulanga bali bagiyise mbawandikira akabaluwa nga ku baluwa gye nasanga ku mmeeza yali esoma bweti mukindekere wano kirijjuise tewaliwo okukola amendiment natuka magana nga ati singa yasigala eri naye nga bone of contention mu byonna byonna ne babimpa document naga nti nga sinabakwatako njagala document eyo list of clients mumpe over the last 3 years of financial audits bemubadde muwasente za microfinance behind the scene nefula interesting stories including a raid on microfinance sometime back by security nenge kigendo akyali kujjayo fayiro nga 2 kakati that is part of the story. This week nkola report on ports of Congo Ministry of Works Congo. You see, people don't know what corruption is doing to this country. Oluguudo lwe Congo lugenda kutwala $1 million bitano mutano $500 million more than what it cost is 1.9 trillion kilometers zirimeka ziri 135 nendala 85 Uganda is the company doing it is DOT service. Mwali mwamuwera wano. Yes. Even before the contract was signed. Wanje. Yes. Sebo abasajja abo aba DOT services. Batwala machinery ku border ngane contract. Kati be very careful. The Lord does not Vitol basigninga contract nayo ngeteke liteka webyo tedina kolebwe ekyo si kyesingo kibaza amanyi Vitol rumunya akwera ati kanawulidde story ku radio nembujimunjumiza nemugamba nti Vitol eyo nga nayo amawulire yagivunjisiza era n'olupapula lwa John nayo nga lwagivunjisa nembireka nemaga I follow bigger stories ekyo sijja kifollowinga ne the law doesn't permit me okwogera ku report before it's done ne kati nkulira ku auditor general's report tugenda okusisinkana nge kilometer eye Congo tugenda gikolera billion 6 and you are doing bitumen grade 1 tukola colansi atali the highest of a grade tetukola ngali ku ntebe tukola chenjenje ngali ku ntinda 1 no kusinga kakazigo mwesi kusika ku kasigo nenga ewerebwa sente nga sente Uganda zemaze okuwayo ezaayo Congo tolese fetulese feka nayenga omulimo gukoleddwa gwa 17% ku sente ngemaze okutwalako 50%. Kakati emu ku biggest story nadde nkigamba abantu and it was my discovery nga ntandise okujja mu budget kwembaga nti can we investigate what is called a unit cost of road construction all government works all government works can you establish because it will answer ebibuuzo byonna byemuyina ti government bebe nezimba ekizimbe okay from what range mbera mu range okuva wansi okutuka kuki where you can't go beyond the ceiling gitwasangiranga Ntebe Express yeri most expensive road mu Africa nga cost yayo singa kyebakolera the American gundi gweze ngudo za America per cost unit. However chiche kitutusiza ko twatunulidde Kabale
these are Audit General's report. International airport. Na contract avuddeko. Nenga eyamafuta. Apart from having a runway, you don't have an airport. Because ebikola airport si runway. Tebiriwo. Kati oyinaki airfield atine airfield ebake eberako lada eberako biche bijayira nga nandi hiya nandi byonanga tebiriko nenga nga so gwanga ko kibazo bazimba kubo yes, I've looked at projects starting from nowhere and ending the nowhere. biggest resistance jemba dealing na yo, and you can come to my office because for the first time nsobodde okubaga nti okay, I worked hard nemaliriza all ministry mbaga nti njagala projects. If you could see how people are taking off, not want it to appear. I have mukuku gweleta bwetu nga siriwo ndiranda natambudemu nde kati baya abavubuka n'abawala bagenda ku protest nde twe tuduke muwanga byakabale airport biyinza kubanga byavale eddamu za Kazibwe kubanga bamu bagamba nga teziriwo nga Kazibwe agamba kwaye mogera ko kinyonyera bulungi kabale yafe yali kiko kabale eri bunyolo awali amafuta Dr. Spena musinka na emyaka mingi later nana kibazo tugende kati nkulage vale damu ze nasima jeziri ngofumite embozi committee ya natural resources yagendayo neganje to mulimu kukola agali mu nti omukyala special za wandira Kazibwe forget about your committees ya wandika actually ninzo kubulira kuvale damu saga nekibera vetoed soboleke muwanga afumite embozi nekamuwanga amalirize badde bagamba nti ono ebimu ku decisions ezibadde taken mu committee yaffe nga we want to invite chairpersons of parliamentary committees abayise ebintu bino. Yes, how do you pass a loan to borrow money nga temina na concept note? but they ratify. No, what I'm saying, nenda kubuza a committee of parliament eyisete banja nga tewali project design concept note nimulisa nga tujizimba under what they call design and build design operate and transfer batubulidde nti akakiiko ka parliament bonna bamemba okujjako chairman ne vice we bawakanya naye okutuuka mu plenary nga bona bakiriza wanga kamwongere ko asebo nakugambye noli bamuŋŋamba asayini nga magharibi ne mashariki naga nti kakali bakoze batya nti waliwo minority ne majority naga zombi mulete emunsayiningako na left emunsayiningako na right abo tatubulira honorable Bareza kumwongerako nti what is in plenary byebiri mu committees nze ebanga linali mbadde ku natural kubanga natural resources ye committee ndoze singo kutwala sente mu bintu ebya loans tewali kintu kyali kize nga nankabira tapapa nina ko katulonyo nkubulire everything that has come in that committee Lucy nankabirwa balina timeline gye bayisa president achagalirawo they will call you today and there is no time and the president wants it. That's the committee jokolachi joyogerako bwe bibadde mu plenary neri bwe bikolachi bwe bifaanana kakati what the current panic in the country omku held officer ngamba nti tulina akuanalyzinga bibiri one tutandise kyetufunye corruption dividend nti waliwo oluse olwabalidde beri battaka balifunye ebyobugagga babifunye baga nti naye kakati manyi sente wekali I'm just giving you one scenario because obasinkana before they wound up before they wound up anti before they wound up because ndabagala kugala njagala obambulize omukulu ababa w'emirimu ng'abaana bo mu nyumba do they understand it to mean nti abawadde kulya
o kimbuliza omukulu nsabira omukulu abagambe banange mbawali naye sibawadde kulya by the way if I can reveal omukulu wa Swalule kanchogere cut off point omukulu wa Swalule yankubira yakasimu Sunday gademoga because so many others call me yankubira yakayetajja ku taking offense ngamganti nangati ne kusirevale abazungu bafuna machine nga tebakitaga baddugavu bakuleetingawo ne free town we banaddiza abantu abali free era ne bagenda ne mu UN aga these are human rights abuses nenga bali bamaze okufuna machine ne babatwalira nga mwina buddukiro but also have buddukiro bamushana sindayo kano nakunyemeza wano muleke muwangambalirize fulume nakunyemeza ntwali mu forum ya ba RDCs echankwanzi otafire najja nagamba omusajja mumwongere kisanja nze wengenda jali otafire lwaki watunza akatale kano amusoresa nga ngenda ntunda akalala ate anachajja kunkola mumwongere kisanja kira so bwabawa bamanya nti abawadde kulya kakati that is olinganga mati have you reached that level nolwekyo Uganda enzo kwetuse ku threshold wetufuna dividend we need a referendum on that eganti abaddu badde waabwe chovola at present time most of the people being caught are social climbers sibe bali abaro omushana bibowabowa abaro omushana tewali omage na kulabika mukaguli naye katusanga bibowabowa bye batema